Alright, my beautiful viewers on YouTube channel, Sandra Lian is my name. Thanks for subscribing, and make sure you subscribe more for more information and more gossip of your celebrities. Yeah, olunaku lwaliro njagala okubaniriza nate era nga nze n'amawulire ag'omukyala Catherine Kusasira maama Kabina. Olunaku lwaliro avuddeyo Catherine Kusasira na adraginze full figure omukyala akyasinze okuwemula kwegamba oba ndowooza tugambe nti bad black gwaddirira wadde bad black ebiseera ebisinga ayagala nnyo abantu abalala okumugoberera naye ate mu kyokuvuma kyo full figure yawangula award yo ne tugiteeka wali eri kwegamba akyasinze okuvuma okwemula ye ndowooza kati oba tukozese kigambo ki ekijja mu kuvuma tuteekewo ekirala ekya full figure kyakola kyo sinaba kukitegeera bulungi. So omukyala Catherine Kusasira yavuddeyo n'adraginga omukyala n'amukuba mu mbuga z'amateeka olw'ebigambo byagenda mu maaso n'okulabika nti akozesa ebitali birungi ate ng'era tasosolamu buli muntu agenda amugamba ebigambo ebyo ebikyamu oba yafulumiza kigambo kitasooka kusengejja. Full figure avuma abayimbi bangi olwokundoza mukimanyi bulungi ekisinde kyalimu ekya people power yeyo gyalimu yetalimu NRM kati buli muntu kwegamba avayo okuvuma ku Bobi Wine avayo ngalimu NRM ebintu ng'ebyo ye kwegamba abavuma buvumi kasitobako se yonna gyoyogera ate nga batugamba nti bannange obulute butwawula tuno tugenda mbulu naye obulute bubawula muno kyalowooza tekimugjaako ku kikyali. So omukyala ono yasooka n'awoninga full figure Catherine Kusasira n'amugamba nti bw'oteddeko ngenda kukuba mu mbuga z'amateeka wabula n'alabika nti yamuwa last chance omukyala ono gy'ataasobodde okukozesa bulungi era n'avaayo n'agenda n'amuwabira mu Kooti. Omukyala ono yeddeko ku bigambo ki by'akozesa mu bantu. Kaweefube eno ow'okuloopa omukyala ono akulembeddwamu President of Uganda Music Association Sophie Gombya ndoza mumanyi bulungi omukyalo oyo akalondebwa akakiiko kaba musicians kwegamba akakiiko ako akabatwala n'okuli Evelyne Lagu era nga mujjukira bulungi abantu abo tebakwatagana. Evelyne Lagu wamu ne full figure tebakwatagana banaye ne bo basubira mu karuumu kamu ndowooza ogenda okubajjamu ng'omu yamize munne. Guess who? Maivo naona kati nvubu atobani ayinza okumira munne kyesinza kugamba. So abantu abo bavudde mabeganga nabo beerumangana. Evelyne Lagu n'avaayo n'agamba nti nze omukyalo oyo simuyinaako buzibu nalabika okuba ndowooza avuma buli kiramu. So ng'ojjako Evelyne Lagu ne wabaayo n'omwami omulala ayitibwa Big Eye naye avuddeyo ne yeegattako wamu ne Fina Mugerwa yo Fina Masannyalaze ndowooza mumanyi bulungi omukyala akyasinze okunyoola ekiwato ye takaddiwa. Gattako ne Bebe Cool abantu abamu kati essaawa ne batabukidde bapenga abamuvuma obubi ennyo. Why? Ebyo sijja bigenda mu nnyo naye. Anyways, make sure you subscribe. That is all I had for you today. I love you so much, my fans. Continue watching my YouTube channel, Sandra Lian. Make sure you share this video and then comment. Omanyi comments zammwe ate zinkolera nnyo. Make sure you comment on anything you feel like. Just comment. Make sure you like.